Be to the flock of Christ a shepherd, not a wolf. Feed them and devour them not. Hold up the weak, heal the sick, bind up the broken, bring again the outcast, seek the lost, and be so merciful that you be not too remiss. Minister discipline, that you forget not mercy. That when the chief shepherd shall appear, you may receive the never-failing crown of life through Jesus Christ our Lord. Amen. Take this constitution and the provincial canons and use them as tools to provide the rules and regulations governing Church of Uganda. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oluvannyuma lwa Ssaabulabirizi n'abalabirizi okumukati onyawa ekisa kingi anjagala asanyusiza era bulijjo Yesu yebaze mwetenda Yesu amanyi Yesu oli mwana twebaza kakati mukadde waffe Ssaabulabirizi agenda kumusaba atwanjulire ab'amaka ge. Mukama waffe yeebazibwe, Mukama waffe yeebazibwe. Tusanyuse nnyo okubalaba mwenna. Bangambye okwanjula famire eno abantu bano be bamu okubeera nabo awaka waffe n'okusooka byonna your grace baganda bange abalabirizi mwenna maama mugezi waffe omukulu ane Catherine Namungi kitto myaka 27 atukumagana kama atwadde engabo Irene Nambi social worker Wakati of Uganda Hospital adiwako omusajja ono Benjamin Senfuka motoka ikoiminia kudako omusajja ono Dixon Lukenge Kagodo yamaze 6 kudako omukyalo ono mukyala Ssaabulabirizi Nagayi Ruth MS4 kudako Debula Nakitto ali mu senior 2 ono yekuteesa Jonathan era mumulaba n'abayiraga ono ye ne muwala wange Mase Nakugulwa mulongo wa Lusoli ali mu senior 4 ono musawo ye Dokas Nalweso namwita musawo Muganda naye asoma musawo Kusonamus